Abane pastor bugembe mu kifaananyi ky'embaga mulaga ndagawa. Wala bifaananyi ebikuumo mazima ndagawa. Agenda okebera kwa alubamu ya Dr. Serwadda yaliwo naga ndagawa. Ni waliwo abantu abeera ku mbaga yo ng'omukyala bamuwa maanyi gano abantu kyabali ku. Kale tweyanza nnyo tweyanzege Pastor Wilson bugembe tumukubire engalo nga nnyingi. Thank you tweyanza nnyo tweyanzege. Kale mukasera kano era nga temunnaddayo kutuula tobe nnyini bensaba mujje mutuwe ebigambo byammwe bye mwateeseteese ebyokwebaza abantu bano abazze bwe tumaliriza tugabe keeke zino bwe tumaliza tufune ebirabo then mbabuulire gavumenti kyebalowoozaako. Kale katufune omwami n'omukyala baluyima. Mu kaseera kano tegeddeko nti one of the best live performers between Cindy Cinderella Sanyu. One of the best, we got you baby. Wow. Tali yekka omwe ebintu by'obufumbo binyuma nga mutambula babiri n'omwami ali naye oyisegeera security tight ate mutuula wamu laavu eba y'amaanyi naye waliwo abafumbo bajja ku mbaga omu atuula eri mu nsonda n'oli ali eri mu nsonda kati banyumiza ku WhatsApp malamu esodawo tugende nti nkyanywa ojja kunsanga ku mmotoka. God, Cindy, thank you for coming. Thank you very much. And I wish you all the best, baby. No mwami. Thank you. Kale katufune ebigambo abakulu bano bye bateeseteese eri omukolo guno. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Amazima Katonda yabadde mwene ensonga. Omulundi gwe nakyatula nti ngenda kuwasa abamu ku mikwano gyange omuli n'omusumba Kayo oyo yaŋŋamba naye obadde otulwisizza nnyo. Naye Mukama tumwebaza ku lunaku luno lwatandika nga idea naye emaze neegejja naye baleeta mwenna mikwano gyaffe. Bannaye mwebale nnyo okutusanyukirako. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale okutuweesa ekitiibwa. Sireme kwebaza bazadde baffe abatuzaalira Jeni. Mwebale nnyo bamaama ne bataata okutindiga olugendo okujja. Ate mwebale n'otukkiriza olunaku lwe twali e Nakasongola mwatulaga omukwano. Bakubireko engalo ku lw'abazadde baffe bano. Mwebale kutwagala, mwebale okutusabira emikisa. Era tulabyeko. Ate ne bazadde bange nange mbebaza mwebale kuyimirira nange paka leero. Bazadde bange abanzaalira ddala benjogerako we bali. Ate ne mikwano gyange sijja kwerabira kitange mu mwoyo omutume wa Kristo Dr. Joseph Serwadda. Atuwadde leero surprise ne miracle at the same time. Tatera gatta ate n'aba ku reception naye munange kino nange ndabye miracle. Tata tweyanzege byonna abadde mu bulamu bwaffe okuva twatandika olugendo luno teyatugoba era abadde atusembeza n'atubuulira n'atuwa ku magezi era okutuuka wano wetuuse ndowooza si wabi n'emikwano gyaffe gyonna bannange mwebale abatusondedde ku ssente. I've seen love. Abantu abasinga mbadde mwewuunya abantu batuwadde ssente zaabwe. Mu butuufu Katonda akomye ku mitima gy'abantu ne babeera baggufu. Oba oli awo omuntu gw'otasuubira ne gw'otosuubira nti azirina ye n'azikuwa. So tetumanyi we twandibadde. So naffe tubasuubiza olugendo lwaffe lutandise olunaku olwaleero ne Jane ng'omuntu omu tetugenda baswaza. Era taata ayogedde ekigambo agambye bwe tuli batuteekateeka okwawukana ati tumale bayita mwenna nga bwe mubadde. Kale biyinza obbasala kubanga tetujja naffe bayita
tujja bayita kutwebalizaako we tunaaba tutuuse. Mukama yampa Jane nga kirabo, siri mwangu nnyo naye antegeera. Yansoma n'antegeera. Ate naye mmulabanga omusirifu naye si ye mwangu ennyo naye mmutegeera. Era wano nze muwombeefu kati. Mukulu ssebo towaayiriza. Nze muwombeefu naye bwe twegasse wamu, Mami Frida yali yagamba nti nno omuntu aba ayogera ennyo yeetaagako amukkakkanya. Kati nja mukkakkanyanga. Speech ye egenda kuba mu opposite paka lweneggwa. So tetulina bigambo bingi naye twagala obagamba nti no tuli basanyufu nnyo. Mikwano gyaffe mwenna, Cindy, I'm so surprised. Thank you so much for coming in. Babadde mu bulamu bwaffe for a long time. Sobola bamenya bamalayo naye mwenna kubanga buli muntu gwenda ba wano banaye. I'm so happy. Thank you so much for making my day and our day as one. May God bless you so much. Baby. Baby wamu aluto. Bana agamba naleese kasiru. Backinga. Kati omwami lead singer atuwadde lead. Baby tuwezi back up. Pastor Bugembe, thank you for the surprise. Muzeyi wange bulijja akunoonya. Kirungi mwambadde kooti zifaanagana mwerabe. Kale baby tuwe back up. Yesu yebaziwe mukwano. Sanyusa obbalabako. Okusooka kwa byonna njagala nnyo okwebaza bazadde bange abatindiza olugendo okuva gye bavudde yonna Nakasongola ne baba nga bali wano. Neebaza nnyo ne mukadde wange. Nsanyuse nnyo okulanga mukadde wange naye waali jjajja. Nyongera okwebaza Apostle Serada okubeera wamu naffe since day one okutuusa kati ng'ali naffe. Tweyanza nnyo muzeeyi, tweyanzege. Another surprise was Pastor Wilson Bugembe. Thanks for coming. Pastor Jazz, I'm so humbled. Njagala nnyo n'okwebaza okusinga kwa byonna Mago, abaana ba Mago. Mwebale nnyo okunjagala, mwebale nnyo okumbeererawo. Olivia Praise neyanza nnyo neyanzeege. N'emikwano gyonna egiyimiridde naffe. N'ekirala nyongera okwebaza abazadde abanzaalira omwami. Mukama abawe omukisa, mwebale kuzaala musajja omuvubuka. Ow'emirembe. Mukama abawe omukisa. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Omanyi kirungi nnyo kasita owulira omugole omukyala ng'ataddemu speech ey'oluzungu ng'ate balokola omanya amaka gagenda kuwangaala. Teri kibi nga kubanga oli musabi ng'ate mukazi wo tamanyi luzungu tabbu ebezze obeera mu ddiiro n'otandika oh Lord thank you for mercy, thank you for joy, thank you for grace. Agawulira obwenzi, owulira amanya g'abakazi, ogenda omunnyonnyola nti ndi ku kisa na mirembe ng'oli kiruddu bakuwanise. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Nkusaba mugole omukyala kuma omutindo, oli mukyala mulungi, kuma omutindo bw'otyo bw'oba olabika enfaanana y'omukazi yesalawo sente mmeka ze baleka kameeza. Bakyala muwulidde ofaanana kakaagera bajja kalekawo. Obeera ku mbaga ng'omugole alabikira ddala bulungi nnyo n'ogenda obbakyalira nga wayise emyezi 4 musajja n'akomawo okukola by'oyambadde tabitegeera, otadde akapale k'omwana ku mutwe kalimu ekituli. Omusajja n'agamba kiki kino kye nnawasa? N'agamba bwe bagwenkolerera afaanana bweti kansigale eka tufe enjala. Abasajja mulaba tebaagala kukola, baagala naye be bakolerera. So baby kuuma omutindo. Kale kansabe tufune ekeke ey'okwebaza egenda eri abazadde abazaala omugole omukyala, tugibatwalire ekirabo kyakwebaza gye tujja okuva tugende eri. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen.
come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Kale n'ey'abasumba tugitwalire ddala, ey'abasumba tugitwalire ddala. Bakitaffe mu Katonda, ejekwatamu bakozi bannaffe. I thank you for my life. Kale bakozi bannaffe fe tukola nabo ku Impact FM ne Dream TV ekibekeki yammwe. Impact FM, Dream TV. Ono kwengamba Liga katono DJ kwatamu. Abasumba omwe agenda London, omulala agenda UK, omulala agenda Bungereza. Kati bayinza obutasisinkana, basazeewo bagigabanire wano. Kubanga amawanga ge bagenda muganjawulo. Sumba Serwadda agenda Bungereza, Pastor Bugemba agenda London, oli agenda UK. Buli ayitibwa Pastor Dr. Serwadda ajangu kwene mmeeza kati. Kale buli ayitibwa Pastor ng'oli muyite jangu. Kale we are going to Abasumba ikintu kimeke kiyamwe
some side. Oh, that them to some side. Hey. From the valley to the mountain top, on Titula on the Mosa, you take me another level. My God never let me fall. Never, never, I never, never. One time, little boy, so me come. Full-time soldier. All that I know. Yeah. Najikoge. Biba debi de na do ya bi pose. Najikoge. Everybody sabi that you na bi fonye. Najikoge. Biba debi de na do ya bi pose. Najikoge. Everybody sabi that you na bi fonye. Asumulule kama mkisa Why don't you give me that microphone? Sorry, the microphone. You don't need to pay any penny. You don't need to go anywhere. You don't need to be anybody. You don't need to be on a police. You don't need to be in the water. You don't need to be a movie. Akusituza chitanda chonye, akuzibula na maso golabye, akwambaza kadali ngolaba, akwambula bikoligo nokagala. You don't need to wait for him forever. He's around tonight. Thank you. Kale. Chakala. Nempelekeze namwe mukimeke keki yammwe. Nempelekeze mukimeke keki yammwe. Chakala. Mpelekeze. Napelekeze mukimeke keki yammwe. Yesu yenyondo. Mulwadde n'akaaba. Yawugeza omuliro. Kino kikolo naddagala. Muliro gwakirawo. Nakuyeka kyekikoona. Yesu yenyondo. Mulwadde n'akaaba. Yawugeza Organizing committee namwe mwetegeke. Muliro gwakirawo. Organizing committee mukimeke keki yammwe. Bazadde batuzaalira omugole omukyala tukimeyo ebirabo byabwe bye basibirira abaana baabwe ebigenda okubayambako mu lugendo olukale batandise. Kansimer hanga, n'abantu amusimireni.